mutuule. Aiwa. Basebo ne banyabo nsanyuse nnyo okuba nammwe akawungeezi kano. Ngenda kugezaako ebigambo byangu byogera mu ddakiika nga 3 kubanga twavudde dda ku puroguramu nga bwe yalina okuba ng'etambula. Ngenda kuba mbayitiramu ensonga lwaki ekintu kino twakikoze era na biki bye tusuubira okuba nga tubifuna. Naye wakati mu kukola bizinensi nkimanyi nti okubeera ne audience tosobola kugikuuma nga oyogera bintu biri serious obudde bwonna. Abantu bakoowa, abantu balina stress zaabwe. Era mu buufu obwo nasoosinza abantu banneeyogerera byange. Nakyogera nakikkiririzaamu ng'era njagala ne tutuula ne tunyumya emboozi yaffe. Pastor Evans ye ekikye takitemamu, bwakirowooza bwakikola ki? Bwakiteekawo. Kati tujja kuteekangawo embeera efaanana bwetyo we tujja okuba nga tutuula twogerezeganye. Naye ate mu magezi gange nina ekintu kyenjagala oba kyenzikiririzaamu nga ekyokukwatagana n'abantu besi kwatagana nabo mu nzikiriza. Kabogonero ka bugunjufu nnyo lwansonga nti ensi tulina we twava naye waliwo bannaffe abalemerayo, naye ng'ate mu kulemerayo balowooza nti batuufu, naye balina what they call the truth. They have the facts but they don't have the truth. Kati bwe tunaabanga abantu nga ffe tujja wano ne twogera ku bigambo ebifaanana bwe bityo bijja kuleetawo enkwatagana mu ffe. Kuba kkiriza obagaana tolina kyogenda kunnima nti osobola okuprevailinga mu bulamu bw'olwaleero ng'okyalina embeera yonna esosola mu muntu. Era bw'obanga wasoma nga decisions zo mu bulamu obwa bulijjo ng'odiringa n'abantu abalala byesigamye ku ndowooza yo nakabira, okusomako tekulina kyekukuyambye. Akuba abantu ekyo tebannaba kikola ki? Tebannaba kukimanya. Nina mukwano gwange ali awo, Shemigadde yavudde mu Wele Travels. Abasajja abo batutambuza naye services ze batuwa nga tugenda ebweru sikiwa nti nno batunuulira ani azituwa. Abakola mu nnyonyi mu hotels mwe twebaka naye ng'ate batumanyi nti tuba tugenze ku bintu bya Busiraamu. Now just imagine senga nabo babadde balina endowooza ng'ey'omuntu omulala gy'aba alina. Tutuuse mu kiseera nga tulina okuteekawo embeera egenda okukyusa endowooza y'abantu ate tukkiriza ne challenge gye tulina nti buli lw'oba ng'otandika ekintu ekipya olina okufeesinga resistance. Kuba abantu abasinga kati that is mental conditioning bakikuliramu. Bwe twalaba ebyali e South Africa nga abazungu bayawula mu baddugavu we batudde nabo we bayise, ebiseera ebyo nabo balinga kye bakola bakiraba nga kikola amakulu. Era nga ne mu kkooti bagenda ne bayogera ensonga zaabwe namusanze ng'akozesa kabuyonjo y'abeeru mu musibe. Byali ebiseera ebyo. Naye ebiseera we bituusa abaana baabwe baba batunuulira olwaleero babalabira ddala nga balinga abaaliko ekikyamu. Naye ekiseera kiri baali tebannakola ki? That is lack of information, lack of exposure. Kati tulina abantu bangi nnyo abatannaba kufuna information naye nga they are proudly ignorant. Mu butamanya bwabwe nga beeyagaliramu nnyera bw'omusanga awo ng'ayogera ebigambo bye eby'ekisirusiru awulira ddala ng'aboogera contrary to that baki? Basiru. Okusoma ennyo
kulina kyekikuleetera nti omuntu ne bw'atandika butandisi kwogera oba bamaze dda okumutegeera nga tannaba nakwogera. Era abaana bali wano bakaaba bulijjo baagala okubayamba. Ogenda n'obatunuulira ng'oli alinga alowooza nti waliwo omuntu agenda okujja amuyambe naye tekiriiyo. Nze ngenda babuulirako briefly transformation gye nkoze mu bulamu bwange. But the amount of belief I have in myself. Ne buntwala mu parliament n'ontuuzaawo nga situulanga nawo n'olunaku n'olumu, I can easily explain kikyenjagala. Naye ng'ate si bwe kyali emyaka emirala bwe gyayita. Nalina inferiority ate nga bantu bangi mu ffe bagirina. Mumpulirize mu bigambo bino. Nina abantu bennina bano. Nina ensonga lwaki mbaleese. Obwavu n'obugagga byombi bireka omukululo. Naye ekizibu ekiriwo, nalaba Tamale emirundi yakwogera, naye nze kanka framing bulungi nti all of us, we are self-made, but only the successful will admit. Oli bw'amala okutereera nze tondabira wano ndi self-made. Ndi self-made tolina kyokola ki kyoŋŋamba. Naye tosangangayo omwavu agamba ndeka nze ndi self-made. Wabeerawo gavumenti emusumbuwa, wabeerawo mukakitaawo amuloga, wabeerawo mulirwana amusuulira ebintu mu kkubo, kwegamba wabeerawo ensonga wezikola ki weziva. Naye ntuuka ekiseera ne ŋŋamba naye okimanyi nti okupushinga obulamu to reach that point of self-actualization, okuva mu kye tuyita comfort zone, tufuna okutya. And it's very normal kubanga tewali muntu gwe babuildinga for greatness. Naye okukituukako buli lw'owulira okutya, mulimu ekintu ky'olina okweteekamu bakiyita discipline. Discipline tekukkiriza kumanya kintu oba okyagala oba tokyagala. Olina okikola. Kasita omanya nti ky'olina okuba ng'okola ki ng'okola. Bw'obwongo butugamba nti tukole ebintu ebitonotono. Mu studio muno olwaleero nina omwami ono bamuyita Haji Miraji. Muyinza okuba wano bwe tuzze tutudde butuuzi. This guy is a millionaire in dollars. Nino kyogera. Sirina kyenkityako kuba tutambula ffenna n'emisolo gisasula, so you are safe. Naye bw'otuula n'omusajja ono n'akunyumiza story ye, you'll be amazed. Yakolanga emisana, ekiro n'agenda n'asiba ttayiro. N'atunuulira abagagga we bawoomerwa obulamu, n'alowooza okubanga bw'ali. Yampita last year ne ŋŋenda ng'akola pate y'abakozi be. Ne ntunuulira omusajja abakozi b'alina. Miraji nzikiriza nkukubira akalango. Mugende mu industry area mutunuulire ensi. Ojja kukakasa nti tebifaanana abifuna. Sajja abeera awo nga ize. Naye ng'alina principles ne bwe mba njogera naye there's what they call thread of gold mu bwongo bw'omuntu bw'aba ayogera. Olina k'opiiki nga n'omanya nti ono alina okuba nga alina we yatuuka okuba nga bw'ali. It's not by accident. It's by architect. Naye ffe tulowooza ku external circumstances all the time ne tugaana okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe. Ne bituleetera ebizibu.
I mean, luck is part of it. Tewali achiganye. But how are you going to recognize luck? Kuba omuntu atategeera na kyayagala omukisa neegujja gukola ki? Agulabamu obuzibu. Omwami oyo amuliraanye bamuyita Wire Semanda. Wire namusinkana ndowooza gwali mwaka nga 2010. Nali nzimba obuyumba bwali buna mu kisenge ddiiro. Nga ninako zisiba bisenge bibiri. Naye ndowooza Taylor yali azinguzanga nagu mu kitundu. Pasiko ya mita. Naye Wire lwe nasooka omusisinkana. Twanyumya ne tunyumya. Ne mugamba kangende nsibe naye nzirayo London. Bwe naamaliriza nja kukomawo ne zisigadde nzikole. Nangamba Haji bakuwe zonna ogenda okole. Namugamba ye omuntu gwe waka meetinga mu ddakiika emu omuwe. Nangamba musajja gwe njogedde bwogezi naawe n'omutima gwange gukwagadde. Nengenda nenzimba ennyumba zange. Naye nemusuubiza nemuga wiiki eddako ngenda kusasula ssente zo. Nengenda nenzirayo London. Kati nali nkeereyeemuuko wano. Ne batansasula kuba nali sikubye essimu. Nga Wire mugambye ssente ngenda ziteekayo Lwakutaano. Ku Lwomukaaga Wire nampeereza message nanga naye nakwesize. Nga simanyi kye namuddamu saamuddamu. Ku Monday nengenda mu disciplinary noza ssente zange bazimpanga Lwakusatu. Ssente nenzimuweereza ne muteekera mu kabonasi. Nzijukira gyali 10,000. Nampeereza message nanga nti onteekedde namu bonasi konzeye. Wire kuva olwo ne tufuuka ba mukwano. Era ntuuka okugenda e China omulundi ogwasooka 2016 nga ntyayo nti okunziba. Wire yaŋŋamba tubuukinge dates ova e London tusisinkane e China. Ne tugenda nampa abantu yatuuka obudde buyisa naye nampa abantambuza. Wire engeri omukwano gwaffe gye gwakolebwa manyi ensonga lwaki mbabuulira ebintu bino. Amazima interpersonal skills bikola kyamaanyi nnyo ku bwongo bw'abantu naye abantu bali mu nsi bataaya yabanoonya mirimu ne batamanya nti bo bennyini kyekizibu kyabwe. Kusaba busabi kusabiriza buli watuuka mpaayo. Wire yali ku kabalaza ng'alinawo obutayiro bw'endowooza nga 6 ng'obumu buyiribi. Naye ngenda okuddamu okumusisinkana ng'ali China agenze kusoma. Bakola bati superset n'agenda n'agira adhesive we n'akomawo wano n'akola kampani ya Superset. N'agenda mu production. Banne bonna gye bali mu kibuga bakyatudde mu maduuka mwe baali. Ku Gayaza Road bw'oba otambulako wolaba wuuse mu ekizimbe ekiriko ne mall wekiki emabega waliyo production ye. Ennyumba gye yazimba yoyo kakyazimbye ennyumba gye natuukamu nenzikiriza nti evuganyizza eyange. Naye bwe tutuula ne Wire lumu ne tunyumyamu nenzijukira akabalaza kwe yali nakati byalina production ye. Nina ebintu bye ngenda nga njikira ku bantu abafaanana bwe batyo. Era mbeekuumirako olugero lwaffe ne tulunyumya. Nina omukyalo omulala wa hardware wano yanyambanga nnyo nga binkutte naye nga ekigambo kyemmanyi mu byonna kigambo kusasula kikukolera emikwano kigambo mazima ekitali nnyo wano Uganda. Madam Anne Sebunyooyo wa CBS yampita ne tutandika okukola.
kati ndowooza mazenga mwaka mulamba nga ngenda ku CBS buli Monday to Friday banzanya eddoboozi lyange nengendayo nendikodinga naye ani we naŋŋamba nti tukufunirewo ka package wano ne mukulu ntaka akwagala nnyo neŋŋamba mukulu ntake mulimu abasajja bw'otasuubira nti n'okumanya akukola ki agamba njagala nnyo okusinkana kwa Haji Bakaluba lumu mba neebase ng'essimu ekuba ku makya nga mukulu ntake Haji Bakaluba oli otya nangamba olinayo oko ku baana b'otraininze ng'ayagala ku baana b'entraininze baba akola ki nga ebigambo byange ku makya byanywerako kyayi nagamba sirina naye bandaba bulabi ku mikutu abo basajja baki bagagga natunuulira omwami oyo domo namusisinkanako ku Popopol baba balina omukolo gwe baliko ye yali ku stage nannengera n'asooka n'apoozinga naga leero ndabye ku Haji Bakaluba yali ne Senkaayi n'avaayo ng'ali ku kazindaalo nange akankukwateko mu ngalo kati mulinga neebuuza abasajja bano kiki ennyo ekibabeeramu abasajja abalina ebintu bye bakoze babaako bye balaba abalala bye batategeera buli vidiyo gye nkoze abantu gye bawakanyizza abantu abagagga bankubidde nga bagikkiriza wankubirako okwo n'onnyumiza bwe batunda akazimbeko akatandika bizinensi ab'ekika ne bakuba n'oŋŋamba olina ekintu ky'onnyonnyodde naye ndaba ku social media buli muntu yenna akola ki ne mugamba kyekyo ekitwawula mulimu abagezi naye nga tasobola kubuulya bugezi bwe kye bumukoledde naye abantu abali practical bakola ki mu content ono abantu basoma ne bayiga ono mwami Lugonvu yali mawulire bwe yayagala okusomesa abantu yagenda asoma bwe yasoma amasanyalaze ne gamukwatirayo ayogedde wano essomero weetaaga olabe ku ssomero ly'omukulu ono n'atuuka ekisagana era bye yawandiika n'agamba omuntu alikwata ennono ya bino ebintu alina okugaggawala naye okumanya ebintu n'okubitegeera byanjawulo kuba omuntu abitegeera yasobola okubikola abaana ba wano tebakkirizangako era ne bw'omugamba nti jangu kusomese kino kisobola okukola akugamba nti gwamala kusoma butabo n'ogaggawala bamugamba hamu atuwe ssente era nze akatabo nagala sijja kukawandiika sirina gamanyiirwa abaana bakuvumaavumaawo byotakola ki byotategeera gwe just imagine nga gye bali eyo n'ebizibu ebibaliko ku muwongo senga nabaleese wano ne mbasasuza baalirese kyenkoze ne batunuulira emitwalo 10 gye nsaloozezza wano kati bw'oba oyagala meseji yeetuuke toyogeranga ku kya ssente omuntu akuwa ekitiibwa akiwulire CBS Madam Annie oyo emirundi gye baakampa package okukolayo naye namugamba temumpa ssente temulina ssente ze musobola kumpa nze bwe mba nsomeseza bwereere it's my contribution kuba ebyange bye naloota byonna nabikola ki nabifuna I'm okay I'm okay naye tutandise ekintu kino n'abantu betugenda okuba nga tukyaza wano society gye tulimu esobola okukkiriza nti tulina bubeezi kikyamu tulina bulemu ku bwongo era abantu bali bize mu kukola nguudo naye mulowooza bye bigenda okukulaakulanya eggwanga osobola okuwa omulalu ebikozesebwa nga tabitegeera abantu baganye nnyo oba beesuuliddeyo ogwa naggamba bwe kituuka ku kutegeera fe abakozesa abantu tumanyi lwaki abamu tubakuza lwaki abamu tubaleka ate nga ne betulese babeera b'amaanyi nnyo
naye bonna be tukuza tubanoonyaako bwongo. Era lumu nagenda ne njogera n'abantu nali nsomesa ku Serena eyo ne mbawa test eyalimu ebintu byali 28 ne mbagamba singa olwaleero supervisor wammwe avuddewo wano ne mbagamba mulonde ani gwe mwagala abaddire mbigire mmwe mwennyini mugenda kulonda mutya. Ne mbateekerawo ebintu bye baalina okulondako naye mu bye twalonda nga ninako embagambye nti ekimu kibeere skill emu ebeere attitude. Ne buli twatandikanga okwogera twagenda okubimala nga kumpi ebintu 24 attitude. Ng'omuntu omubuuzo oyagala ki? Twagala omuntu amanyi embeera z'abantu, twagala omuntu asaagasaaga, twagala omuntu asobola okukola teamwork, nga tewali ayogera ku skill. It was all about attitude. Kati omuntu bw'omugamba nti attitude yo towards life erina kyamaanyi kyegenda okukolera mu bulamu bwo oli tasobola kukikkiriza, but it's the fact. Nze nali ku Serena ne mbabuulira abantu ne mbagamba nti nawulirizanga Pastor Evans Mayambala nga ndi e London nga noonya ne ka video kaakasembayo ne ngamba naye lumu nja kukola ntuuleko ne Pastor Evans Mayambala twogere ku nsonga. Ng'ebiseera ebyo nsoma akatabo baali bakayita 48 laws of power. Abantu beesiba ku bantu naye abantu tebaagala abantu banoonya migaso mu bantu. Kati ne bw'oneesiba ku bantu nga tolina mugaso teri okujjako nga weerimba. Gwe genda weeteekeko emigaso abantu bajja kunoonya bokka. Kyova olaba abantu ku mikolo bavaako buli omu anyiize. Tebanjogeddeko nze mbadde nsiiba mu meeting. Omukolo we gukwata akati babuuza mugaso. Kyebava bakwetondera nga guweddeko jjo n'atusonyiwa omanyi akazindaalo kazibuzibu otuukaawo abantu n'obeerabira nga wajjukidde road mayor gwe tutalina nako kakwate mugaso. Nze ne ngamba okukolimira abantu kaŋŋende neeyongereko omugaso. Abantu bajja kukola ki? Bajja kunnoonya. Era pasito oyo lumu nayogerako okwo naye yansinkana naye tetulina nnyo kye twakola. Ne mulaba nga asanyusa okundaba ne mugana naye bwe ndiba neetegese tulikola ki nga nina okuteekawo embeera nti wendi mukubira ng'ategedde ani gwakola ki. Yansanga lwakuba akozewe ku Serena awo naye nali simulabye ngeno mutu ne ate nga ye neekanze n'okunneekanga agibakalwa wange bulijjo nkulaba bulabi sanyusa okulaba uli twayogera eddakiika nga 3 ne tukyusa ennamba nanga mbujjo nnoonye twogeremu nga sirina kigambo n'eki kyenjogedde. The energy senga abantu basobola ogitegeera nti kyoyagala okuba create the energy and it will just come. Bajja kutegeera nti abasajja ebintu bye beeyogeza si byakuzanya. Nina mukwano gwange kuno bamuyita Yasi alina okuba nga kwali online right now ali mu US. Twayogeranga ne Yasi n'agamba nina programu wano gye njagala bagiyita mwasuze mutya. N'agamba omuwala ono asoma amawulire bannange ate bw'avaako najja netwogera ne mugamba ebyo bisoboka naffe tusobola obikola ki okubikola nga Farida Nakazi bw'akola ebintu ayogera program. Naye nkomawo wano nzijukira nali awo mu supermarket essimu yange neekuba. Alo Haji, salamu alaikum. Alaikum salam. Nze Farida Nakazi wano okuva ku mwasuze mutya. Tubadde tusaba kukyazaako. Nalinga atawulidde kyakola ki kyayogera. Namugamba nange nensigalamu olugumugumu sifa 9. Nemugamba kale ngenda kuddamu kukubira wano wendi wawogana. Nanga naye tuddemu mangu kuba twagala okwosa enkyokola eki ojje. Nagenda ku programu eyo I think emirundi kuva lwe nagendayo paka Farida kuva ku programu eyo nze gwe yasinga okukyazaawo.
manyi lwaki mbabuulira ebintu bino. Ombuulire is either by accident or by architect. Era ne we yali eweza emyaka 9 nze bwe baayita n'omwami Newton tasobodde kubeerawo wano kuba ali mu bitabo. Nalaba Newton buteeraba buli Saturday nga gwe nkolerako shift yange mba ndi awo nga naye tukwataganye. Kati ebintu ebimu tukirowoozeko bulowooza kibeerawo bubeezi oba kipulaningebwa. Tulina ebintu abantu bye twesigamyeko ennyo ddala mu saagala kuyingirayo eyo buli lwe ŋŋenda eyo abantu banaddiini bannumba like mulimu ebintu ebitategeereka kyova olaba bwe ndeeta abantu ngano ngattako ajatishani ono bwe baba bankuba abeeremu kuba mukyala eddiini ye tebuusibwabuusibwa naye oyo omukyala nga bamulabye bw'ayiriba tali ku subhanallah kyali awo akola ebyaddala naye era ne byakola babimuvumira. Akoze charity gundi alabika abaza kino akoze gundi abala kino asigala akola. Nina Sharon oyo namulaba nga njogerako that we try to create value that even in our absence our names will be spoken with honor and we take it ng'ekintu kye tulina okuba, it's part of us. Sharon yanjogerako ne namulaba ku social media nga njogerako ebirungi n'ayogera ne ku business gyalina naye bantu bameka aboogera ku bantu obulungi ddala abalina. Sharon ndowooza abaali awo yalaba essimu yange naye n'agamba omusajja abadde kyoyi alina cleaning company. Since then contract zange zonna nazimuwa buli we mmaliriza wabeera. There's a law. When you help people get what they want, they will automatically help you get what you want. Naye abantu ba wano buli kyaba agenda okukola abuuza nze nfuniramu wa. Naye ng'okukola okulungi you serve before you are paid. Abantu bakwata omuzungu agamba you're putting the cart before the horse. Okwata ekyana n'okiteeka mu maaso g'embalaasi tolowooza kijja kukola ki kutambula naye nga kirina kubeera mabega. Era tufaananako abatuula mu maaso g'ebyoto ne tubagamba nti mutuwe omuliro tubawe enku naye nga ate sequence entuufu olina kuwaayo nku n'olyoka okola ki. Kakati mu bino bye tukoze nze nabagamba buli lw'osoma ofunako ekintu ekirala era obwongo obulabira wano ajja gamba omusajja ono ateese wano ssente zino mpitirivu. What are the returns? Now watch the space and you will see the returns. Ekirala anaatera okubata. It's okay to find mentors. Abantu abalina kye basomyeko. Omwami ono aŋŋambye nti yalaba Steve Harvey. Mu butuufu Steve Harvey is my mentor. Yannyonnyola engeri gy'afunye mu media. N'ava okubeera nti kazannyirizi buzannyirizi naye amaanyi g'afunye mu nsi. Ekisinde kye tuliko kya information. Information is power. So if you can craft how to communicate and you have the means abantu okubanga bakulaba and you use it mu ngeri entuufu tewali agenda kukuba mu business. Kibuuza abaweri travels kati bonna babakoppa bukoppi kyonna kye baasookayo naye nga abakikoppa kati basooka kubavuma. Kyovola omuntu akola innovation abantu tebamutegeererawo mu kukola ki mu kusooka basigala ku kikadde ekipya n'okiyingiramu. Era abaana ffe betumentali nga tubagamba gumya mutwe. Abantu bonna bakugamba bizibu ekintu bwe kiti kizibu ekintu bwe kiti weereetera mitawaana buli lwo stepping out of your comfort zone olina okufuna ku bizibu. Omuntu atalina kyali tasobola kufuna bizibu. Ono wire namulabye awere nemba na bannema alina bacupudde adhesive we akola kikati olinga amugamba twakugamba tugamba muntu omugamba ngani
ebizibu bibeera. Haji Bakaluba twamugamba kati ali mu nkayana za ttaka, ndi mu real estate, nalibadde muzango ye, nalibadde muzango ye, bagobagulina. Kati tukole tutya? Tuddeeka tutuule. This world is a fight for territory. Wano tugenda kutandikawo embeera Haji we tugenda okuleetera abaana tuba training interpersonal skills. Mmwe mugenda kujja mubawe emirimu ate nga tuba cross checking nga nabo bakula ate babaviire ekitali ekyo mubakuze kuba twagala tubawe mutindo, twagala tubawe mutindo. Dine gwanga terisiimangako information. Yogina n'otunuulira abantu abatategeera information. Haji Bakaluba akoze bw'ati, Haji Bakaluba oyogera ngani? Tugumye mitwe opinion z'abantu. Enensi gye tulimu kati yakulwanira bulwanizi. Era oli agamba nti nno agenda kubeerawo akkiririze mu balala bye bagenda okubanga bakola. Nina amawulire genjagala nkuwe. Ensi abantu bonna basomye. Information ejjudde buli wamu. To get extraordinary results, you have to be extraordinary. Olina okukola ebintu ng'abantu tebibakolera makulu. Babirabe nga bitandise okukola amakulu kubanga tudduka buddusi. Ate n'omutimbagano oguzze kati kumpi buli business kweddukira. Bwe mutaalwana ennyo okugulayo kabanja nga bukyali, temujja kusobola. Abakuba music bamukubye teri alibeera Mike Jackson. They are legends. Bagenda mu kintu ng'obudde bukyakola ki? Obudde bukyali. Abasooka y'ekintu baakikwata ne kitereera. It's time. Tebannazuukuka fono tetwazze kusomesa ba mediocres. Nze Haji Bakaluba sikola bintu bya bulijjo. Ate tebantegeerera nnyo. Ebyange mbituula ne mbikolako research and I defy the odds. Nenkola ebyange byenjagala. Era be bantu benjagala okubanga nkola ki? Nga nsembeza. Kati nno ngamba maliriza. Njagala mbanyumiza akagero kano. Kemba mbaviirako mukategeere. It is about germination. Okukula. Tuleme kola bintu nga bya bulijjo naye tugende mu mbeera egenda otukuza okutujja we tubadde tugende tweyongere okuba abantu abalala. Germination okukula kw'ekintu. Buli kintu kyonna ekikula kiyita mu bugubi. Abantu tebasobola kubanga bakitegeera. Okukwata ensigo ekule eveemu ekintu ekyenjawulo kibaako olugero lwakyo. Waliwo ekintu kye bayita truth, mulimu ekintu kye bayita fact. Ne truth and fact kibeere musajja yayita n'asanga nga omusajja atema emiti. Bwe yatema emiti, now I'm talking about germination. Bwe yatema emiti ng'alina waasuula ebintu vagalanda. Omusajja n'amugamba mpa ekikonge ekyo nkitwale. Oli kwe kumuga nti nabadde nnoonya bagenda kukola ki? Bagenda kujjawo bikonge bino bitwale. This is germination. Omusajja bwe yatwala ekintu awaka bagamba nti alinga yabeerako omuzimu ekiro kyonna. N'akwata ebikola ennyondo. N'akoona ekiti ng'akikoona ng'akikoona. Bw'akikoona ne mubaamu ekintu ekyavaamu. Ekintu ekyavaamu kyali mpungu. Ng'empungu agikoonye evuddemu ng'ekibumbe. Mu kukikoona nkugambye yakozesa skills. Ng'alina kye yalabye omugagga kyatakoze eki? Kyatalabye. N'akikwata ng'amaze okukoowa. N'agenda n'akiteeka ku lubalaza lwe. Bw'akiteeka ku lubalaza lwe, omugagga aba ayitawo ng'avuga. N'alaba ekibumbe ekirungi ennyo. Kwe kukyama n'abuuza muzeeyi n'amugamba, why? Ekintu kino ng'okiteese ku lubalaza ate nga kirina kubeera mu nnyumba. Kiki? Okitunda? N'amugamba nabadde nkiteeseewo okukala naye bw'oba oyagala okukigula
sikirinaako mutawaana. N'amubuuza nti sente mmeka? Nti weeziti. Kyava akwata cheeke n'agisayininga n'agimuwa. Omusajja n'agenda nga musanyufu nnyo, era bwe yatuuka awaka n'akiwa omukyala n'amugamba abasajja babajja bakola ebintu, naye gwe yawa cheeke naye yagigenda agikombako n'agamba abasajja balina ssente. Omuti gwe yasuula gwe baamuddiza, naye baaguzaayo nga bagwongeddeko value. It was the same. Naye senga yali atudde butuuzi wakakyali badde kirina amagezi kyegakoze kyonna, yatuula n'agenda n'akola ki? N'anoonya. It's upon us. Kiri muffe okukeera ku makya tutandike okwenoonyeza ebintu byaffe, tugende tukole ki? Tugende tubikole. Kati kanaka germination nga ngenda okukamala, nina kye njagala mbagambe about truth and fact. Truth and fact. Bwe nkwata ensigo nenjiteeka mu ngalo zange, mba ninamu ensigo. It's a fact. Si bwe kiri? Ensigo eyo nsobola okugenda nengisimba, naye bwe ngisimba esobola okuvaamu omuti. Bw'evaamu omuti, omuti gujjako ebiki? Ebibala. Ebibala bibeera naki? N'ensigo. Ekitegeeza ensigo ezo nsobola okuddayo n'ensimba emiti ne givaamu ki? Ne givaamu ebibala. N'ensimba emiti era ne gikola ki? Ne givaamu ebibala. Now that is the truth. Bwe nkuzaayo emabega ne nkukwatira ensigo eyo ne ngiteeka mu ngalo, it's a fact nti nina nsigo. But at the same time, it's a fact that I have a forest. It depends on how you want to interpret it. Kati abantu abamu we baba batunula nga batunula ki? Balaba nsigo. Buli watunula akola ki? Alaba nsigo. Naye ng'obuvunaanyizibwa bwaffe kwetunamu muffe tumanye nti nno tulina ensigo, naye ensigo amazima gaayo tusobola ogifuula ki? Tusobola ogifuula ekibira. Abasajja baba kusomesa ebintu bino tebabisomesa kuba nti baba baagadde bwagazi. Buli lwokola omugagga bw'akwata ssente azirabanga mukozi, omwavu bw'azikwata azirabanga kumala byetaago, kugenda kusasula rent na kubaako byakola ki? Byabaagula. Kyova olaba abagagga batuuka ekiseera nga tebavaayo gye bali. Lwaki? Kuba buli lwagaba abajjewo omukozi we. Ffenna tulina essaawa 24 mu bulamu buli lunaku, si bwe kiri? Kijja kitya nga bano bakola biliyoni za ssente ng'abalala tetuzirira? Tulina okutuuka ekiseera tutandike okubuuza obwongo bwaffe, lwaki? Abasajja bakimanyi nti buli lwokwata ssente onoonya abasibe, ssente kunoonya basibe, obugagga kunoonya basibe. Abasinga tebakyagala kiwulya, but it's a fact. Haji Bakari wanyinza okuba mbadde waka nnaku 2 nga sikola, n'abakozi gye bali bakola ki? Saagala mukitwale literally mu bubi nti nno nina abasibe, but bwekito bwe kibeera bw'oba toli musibe vaawo ng'obudde bwo tebunnatuuka. Gaana okujja nga tosabye lukusa. Era bwe okwata ssente ezo bakimanyi nti tulina okunoonya abalala bakole ki? Bakole. Gwe buli kyenkukwatako nkugulako budde bwo, kyenva nkusasula ssente nkubeezeewo. Abewamiragi ne basitula tayiro, abaziteekako, abagenda okuzijjako, ate nabo ne baddayo nga baki? Basanyufu. Tomunenya. Talina musango gw'abakozi, alina okusasulwa kuba era aba baleetedde ki? Kati abalituula nabo ne bafumiitiriza bajja kukola bagende nga beeyongerayo. Kye bakola okusikeeringa babajjako time. Ate nabo tebagenda kuvaayo, ate tetwagala baveeyo. Lwaki? Kuba emirimu nagyo tegikola ki? Tegiriyo. Kati wano tutraininga egos. Twagala abantu balina bwongo busobola kukola ki? Kulaba how can you buy other people's time? Olunaku olumu omubanga olina essaawa 24, omulala ayinza okuba nga alina essaawa 9 in one day. How it's done is up to you kumanya kazanyo bwe kakola ki?
bwe katambula wira bwe wali okyakola sente ng'oliwe ko kyayiriba tairo zinzijira eri mu basement walina sente z'olina abakozi abali ewo kati bateevuunya era oyo science tumunyonyole bunyonyozi bantu no proper leadership buli muntu yenna aliwo ku manipulating kati bawoggana bali bagogolera emyala bali mu t-shirt batuuyana osobola obikola olina ebyokukola wano kye tugenda okuba nga tutraininga kulowooza kubuuza bibuuzo byetaagisa kumanya answers ziruwa tewali agenda tuyamba newe n'aba gavumenti gye mwagala ejje teri agenda kuwa sente sa ekyo kinakuyingira mu bwongo ojja kusiba ebibyo ojje ku auditorium otuule osome omugagga tayigirizangako mwana we kukola omugagga ayigiriza abaana be bwe bakozesa kuba kimanyi eri sente tunuulira abagagga bonna basudiiri batambulanga n'abaana baabwe tebabateekangako mu bifo bikola babateeka mu managerial positions manage others and make money tukikiriziganyako ngamba siibula tuyige okufumiitiriza tuyige okubaako mu muzungu kyayita solitude okutuula ng'abantu tukakkanye obwongo tuyige nina ekintu kyenzudde gy'okoma okusoma oba gy'okoma okutegeera gy'okoma okwagala obutaba n'abantu yes kuba otuuka ekiseera ng'obwongo bwo bwanalayizinga nnyo era ng'okubeera n'abantu is energy consuming akulimba omulaba mangu isakasi ekijja ng'omukisa naye abantu gye bakoma okubanga balinnya ku levels bayiga okwe-isolatinga bokka and you don't know how it happens. It happens kuba otandise okulowooza. It is solitude. Yiga okukakkana obeereko wekka. External pressure ereme kukozesa bintu naye ng'osobola okutuukinga into the inner clarity. Ekikuli munda nga ggwe okirowoozeeko kufumiitiriza. Abasajja abagagga bw'obanga oyagala okwogera naye tokumukubiranga ssimu n'oyogerera dakiika zisukka 2. Abatakyalina budde obwo, levels of tolerance zibeera ntono. Naye olowooza buli muntu akitegeera. Lwaki abagagga babeera wasirifu? Genda olabe gye basiiba batunda mu kalakaasa. Emumbwa abagenda bawoggana olaba abantu baayo. Omubuuzo obwongo busiriikirira ddi? Buwummula ddi? Buli mu drive ya budde bwonna butalowooza. Biki bye tulaba? Okulivinga obulamu obutalina purpose is tragedy. Kikolimo okubanga tulina kigendererwa. Kyetugenda okubanga tukola wano is going to be purposeful. Wetutuula ddala ne twogera n'abantu, tuguruminga abantu bayige okutwala obuvunaanyizibwa bw'obulamu bwabwe. Mbeeyanziza nnyo. Bakaluba auditorium nsaba tugigulewo. Muli bangi mikwano gyange abali wano, n'abakyala bange bendabye wano, nabe baseeka bange wadderera amajuba nga bajjeemu seekaluka mu yekka akoze emputtu. Sisobola mwenna kubamenya. Tiimu yange bwe tubadde tukwasaganya ekintu kino, I think this is going to be the start of a long journey. Madam Mebo onkulengedde naye nga nva Kazindalo munzikirize. Bakulu bange bano tebalina kye boogera babawubireko okwo mulaba muyinza okugamba obwedda bamufaanana naye nga tetulaba kye boogera. Nja kubasaba abantu bano mubawubireko buwubizi babalengere. Ono asooka wano ye first born, maama taata nze last born ako nino kayisaawo.
oli wa wakati Haji Mukiibi baganda bange bwe twayiriba era ndani emyaka twagikubayo ne tutuuka ekiseera kati ffenna tuli mu retirement yaffe wadde yange eringa ekyagaanye naye nga abo be bakama bange omwami ono asooka wano yeyangulira ka tiketi akantwala e Bulaaya era nampa n'akasitoowa ke mwenneebaka okumala ndowooza emyezi nga 6 nga mwendi omwo ate teyali mubi nanzikiriza nendeeta ne mukyala wange era ne tusula mu kasitoowa nkwebaza nnyo tewatulekerera ffenna yakutukwata n'atutwala kumanyi kizibu nnyo omuntu okusiima omuntu omuntu bw'ayitamu yeerabira eyakola kye yamutuusa enkuba bw'ekya omuntu kyasooka okusuula ebeera mbuleera naye nga buli bw'ebadde ekyatonya akola ki gy'aba afiirako oye mukama wange ne bannange bonna bwe twatambula ne sisita wange waali awo mbeebaza nnyo mwenna sitera nno bano kubayita saagala famire kujja mu bintu byange saagala naye leero nagambye kino katukireke muffe lwansonga abantu abadde ku mutimbagano basusa obungi twafunye abantu kumpi abaweza 5 naye nga wano twabadde twetaaga abantu nga 5 bokka naye nga kati kampite buyisi bantu bange bandi kumpi ebisigadde tujja kuba tubitwalaganya mbeyanziza nnyo nali nakyogerako ddala nga nsiriba ku stage nentandika kwogera ebyo nga mbivumirira nnyo ate simanyi njogere nti muko wange abuduwuuyaawo nga mbirabira ddala bibeera byakyalo naye neesanze nga leero at least munzikirize temundabangako nga nkikola ekyo kankyogere abudu situkako sirikiddamu kino kankikole bukozi oyo abudu namulaba tukyasoma primary naye ayagadde sister wange oyo kuva mu gyekyenda mwagala nnyo twafuuka ba Luganda kyokka kyensinga okumwogerako sigalayo abudu nga sinagenda abudu oyo bwe nali ngenda okusaba visa yampeereza essaati eyakacungwa nsobole okufaanana nompeerako n'engatto kati engatto nagitambuza neddugala neŋŋenda nenjooza bwe najooza nga sisita agenda ogikima ate nenjiteeka kakumpi ne koiro ebyaddako sijja bibabuulira naye abudu oyo omuntu maama wo gwe yafa nga ayagala kikkakatako okumwagala nga abudu ajja ng'alina emmotoka n'atusomberako ku mazzi naye ng'ate muko mu gyekyenda emmotoka mubiveeko byali biralamu okwo naye abudu nga buli wiikendi lwetuuka nga ninga mwana muto mba ntunudde mu kkuba jje nga jja ne sisita nga abudu atugulira omugaati n'aleeterako ne cheese naye ng'asanga maama afumbye akamere nadde mmanju n'aluka omukeeka n'atuleka mu maaso eno ne tukuba matatu waffe era n'olumbe we lwalumira maama nga ndi e London omusajja oyo yavuga maama obudde bwonna ng'oyinza okulowooza tuli ba Luganda paka kufa naye mu byonna bye mwebazaamu omukwano gwabwe bagukuumye mwannyinaze abadde e London emyaka egiwera 2 okusisinkana ne basigala nga bakyali wamu si kyakuzannya kino saali kyogedde abudu oyo twamwagala nnyo mu famire omuntu afuuka mukwano gwammwe ebyaddala si wa bulijjo Fatuma situkako sisita wange oyo yayagala nnyo okuzaalira abudu oyo siniya wange naye abonyeebonye okumala emyaka nga 3 nga tazaalanga ku mwana last year Mukama Katonda yamwanukula n'amuwa abaana 3
era weekend eno kwe kubadde omukolo gw'okwebaza Katonda ne bagimpa wiiki eddako ye wiiki yaabwe. Kati amulaba aseka kuba namusuubiza okumuwa embuzi naye tannaziraba. Tulina ebintu bingi bye twebaliza Mukama Katonda nti ffe abaana ba Jati olwaleero ensi etulabye. Mwebale.